okuloga ki afune ennyimba ennungi abeere ku toopu yeekuumireko kyogamba nti aliyo lwaddogo si nnyimba ze ye bwe yagambye sigenda kuddamu kibuuzo kifaananawo ekityo omugamba omukyabali Katumba TV kaso bitambulira ddala bulungi nnyo gwonna gy'osizidde okubeera nti tulaba tugamba kyokola kyamaanyi nnyo olunaku olwaleero nina omukisa gw'amaanyi nnyo nti nno ndi ne official manager wa David Lutalo omwami Kijambu kati nno ono mbadde tandise ebyamakona kigambibwa sijja byogera naye nga ono yalaba David Lutalo nga temunnamumanya n'abeera naye paka kati emyaka egyo gyonna bonna bazze ne bagenda abamwogerera obudde buno bonna bamusangawo era ne bamulekawo kitegeeza nti ono yalina information entuufu n'eŋŋamba gye yagabye neyinza obeera nga y'ono nga mwe muli omuganda David Lutalo yagabye ennamba so tukwaniriza ogamba oti ndi bulungi ogamba otya muto wange oli bulungi Kacumbaali nno mbagoberera byonna mba mbiraba mwebale kuweereza ggwanga mwebale kubeera abatuusa information ku bantu omanyi kati abantu takyeraliikirira tininda essaawa nina okutuula bwe nti ninda essaawa bwe ziti agenda nkebere Kacumbaali yatugambye eki ku nsonga eno yogedde kiso ndi musanyufu okuba nti ndi ne Kacumbaali olwaleero ku programu eno Kacumbaali webali kuweereza ggwanga tuliweereza era tukyaliweereza awo nno ensonga tugenda zirandaggamu nnyo naye abantu njagala obasigyeko ku kifaananyi katono nnyo enkolagana ayo ne David Lutalo osanga otya David Lutalo musisinkana mutya nga lugero luwanvu nnyo olugendo olwo oluwanvu olwaleero tulina obudde obuyinza okutumala oba nkiyiteko kungula kati togendayo nnyo diipu ne just abantu bayisizeemu okubasigira ekifaananyi ku bibuuzo ebiddako mu maaso awo musisinkana we back yali omanyi ye muvubuka eyeetandika yali ayiyiza n'afuna waayita ngera bwe yabanyonnyola abaze bagoberera byazaayogera akoze emirimu gye yali mwana muto naye ngera mukozi mu kwezuula yakola ebintu bingi nga bwe yabanyonnyola yapoota yayokya amanda gagamanyi nnyo ebyokero byonna ebya buli kkala wakati awo n'afuna obusente bwe kuba yali muyimbi najja yetwala mu studio waliwo yamulagirira ewabakuli awo n'agenda n'alikodinga oluyimba oba ennyimba kubanga namusanga n'ennyimba ezaali ziwera busatu enye naye nze okumumanya waliwo omuvubuka ate bamuyitanga Michael nga weeruweeru ebiseera byo nali nkola ne Maryland Productions bakwata abakola bina Uganda mu kiseera kino naye ebiseera biri baali bakola videos ez'abayimbi eyo gye twatandikira eyo mu 26 25 kati wakati awo mu 27 omuvubuka oli yali alese oluyimba lwe balukole video so mu kuleeta oluyimba olwo nali nyambako ku mwami gwe bayita Dani Mugula owa kampuni eyo Dani Kiggundu nga muyambako nga wakifunawo oluyimba tugatta obwongo okuwandika script ey'oluyimba bweneebeera kati yampa CD mpuliza oluyimba lw'omuvubuka oli nsobole okumenyaamenya bwe tunaatambula nga tukwata video kati kwe nasanga akayimba kakapaapaala oluyimba lw'omuvubuka lwali lulungi naye ate lwe nasangako olulala lwali lulungi nnyo ku CD oli gye yakuwa owulirizeemu kwali kapaapaala kati omuvubuka neepaliriza okumunoonya ambuulire ani yayimbye akayimba kano agati kakalenze eyo tuyimba nako manyi tulina akabiina kaffe eruweero abayimbi b'eruweero kati noyo bamuyita Lutalo gyali eyo kati ono nenkolaakola bye nayina okukola mangu naye ne mugamba nti bw'olaba ku Lutalo muge njagala omulaba kati ye bwe yaddayo yagamba banne nti nabaddeko ne mwami gwe bayita Kijambu muyimbi yali omu ku badirekita ba BOD kati bo n'ebipande baabirina nga bammanyi kati baagala nnyo okusisinkana ne bankubiranga essimu mukama waabwe bambi bamuyita MCAD omusajja oyo gyali musajja mulungi nnyo 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 eruweero eyo talina mutawaana nankubiranga ejjangu olabe ku kibiina kyaffe otuwabule kuba mwe kati muludde nga mukola ki kozi nze nali mpombodde okuyimba nga
mpumudde okuyimba kiseera byo nali nga nnyimba ne mabegako nali nnyimba ne Build Productions era nga nze omu kwa director baayo abagitandikawo. Yali mu bayimbi ki abalala? Build Productions yalimu Harriet Kirumira era ffe twakola oluyimba lwe bayita onkubiranga ku ssimu way back in 2000. Yeah. So lumu nafuna akadde ne mukwano gwange eyo omwami Dani ne mukwano gwange omulala twagenda basatu bamuyita Road Beating kyalire abaana abo nenve byonna bano bye baali bagenza okulaba nze nayina tageti yange yakulaba omuvubuka oba omwana eyakubyeko paapaala era bwe twabasanga bantu batutegekera ng'abagenyi ab'ekitiibwa baguze ku soda bwabwe mu mbeera yabwe gye baalimu tubunywedde tubanyumiriza tubabuuliridde abayimbi bwe beeyisa ki kye balina okukola mu kusembayo ne bajja nga batuyimbirayimbiramu naye nga siraba ki gwe nnoonya kati nze kennyini mbuuza naye waliwo omuvubuka eyayimba akayimba nga yoli atudde eri nga ye tannayimba yali atudde eri omanyi musajja wansonyi oba mpisa ze nnyingi atudde yeefunyiza bw'ati asirise ye mugaggo ayimba oluyimba luno nti namubuuza oyirayo nenyimba endala mbayimbamu awo naye n'ayimba namuga olina ennyimba endala kyeyava ayimba oluyimba olulala nga bw'ayimba bw'ati temuli bivuga owulira nga ate abanyiga ennanga kati bwe tuba tufuluma nga batuwerekerako ye namukwata ku mukono ne mugamba ekigambo kyeyanzijukiza nga wayiseewo emyaka yakinzijukiza mu 2011 2012 awo wakimugamba 26 27 ne mugamba nti naye 27 gaggwako kwa twayingira 28 awo nzijukira ne mugamba naye okimanyi nti oyimba nnyo era ennyonyi yeetokota mu butuufu yali talabanga ku nnyonyi wadde omupiira gwayo nga tasuubira giraba nga ate werunge mpazzi ng'erikopita erina gwereesi kati musajja wattu wakimugamba nga ali luweero oyimba nnyo era ennyonyi yeetokota ne mugamba naye eno gy'oli wala nnyo n'ekibuga tosobola okuvuganya kwonna kutandikira wali mu kibuga ne muga Kampala omanyi yaani naŋŋamba mpozi eri omwannyina ze yafumbirwayo abeera eyo nabweru mpulira sayidi eyo simanyi oba nagendayoko nesijjukirayo naye nga ne muwe namba yange ne mugali bw'otuuka okwagala okujja e Kampala nkunira tubasiibula ne tukomawo waayita ennaku 2 nankubirako ne mugalinnya emmotoka nange sina transport ne mugaalinnye ojje bwayise naye bw'otuuka e Kawempe yalina akasimu bw'otuuka e Kawempe nkubira nzije ku stage ebiseera baali baleetera sente 7 oba okuva e Luweero zaate ziwera 10 kozi bajja babiri nobukwamula bamuyita David Luchamuzi ebiseera yali kyaliwo ningenda ne mbasasulira transport ne mbaleeta naye eyo emboozi mpanvu okuva awo genda yeetaaga olunaku olulamba so Lutalo afuuka ow'amaanyi n'obudde buno mukyali naye butereevu ki ekibakumya okuwangaala ebbanga eryo eddene ng'abantu abalala bazze akola nabo badde baawukana manyi Lutalo omusajja wampisa ate obulamu bwange bwonna ndi wampisa bw'oba n'empisa nze oba ogenda kumpangula bw'oba omukkakkamu nsuubira ondabidde ebbanga kozi nze omu ku bamaneja abaludde mu management z'abayimbi nga bamaniginga naye n'okundaba mu kamera ndoza kitwala obudde kuba abasinga bajja waliwo obuzibu bayembereko ndi bamulebyalebya bamukutte ne bamuta oluusi ne mumuyita wajja onnyonnyole byakusibya ku mpingo luli byali bitya naye nze ndwawo okujja mu kamera olw'ensonga nsitera kufuna binyita mu kamera kati ne Lutalo bw'ati ekituwangaza twategeeragana nnyo buli omu amanyi munne kyayagala ate nekitukuuma mu mbeera eyo bweti David ekyasinze okuspakolinga bino byonna okuvaayo n'agenda ku mutimbagano oba ku TikTok n'asoma enamba y'essimu abantu kye baakurikisayizinga ennyo ne bagamba David Lutalo ku maanyi g'alina yandibadde tasoma namba ya ssimu ku TikTok okusoma ennamba y'essimu ku TikTok gwe nga mmaneja mwali mukikkaanyizzaako kati lwaki tukkaanya ku bintu bitalowoozeddwa nako nti bikulu olw'ensonga nti n'ekyokugaba essimu
tekyali ne mu script ye kubanga twali twatadde oluyimba ku Friday yali ewedde olwokuba nti ekiseera kino kyetutambuliramu ensi awo eri nti olwaleero abantu tubalabako tulaba n'abantu ab'amaanyi ennyo betusuubira kulabako nga ba film stars bastars ab'enjawulo nga bali ku mitimbagano boogerako n'abantu baabwe so naye yakifuna ng'ekirowoozo era ffenna tukimanya nga management kyagenda kukolayoko ku live ayogereko ne bafanizi be along the way nga ali ku TV nga ali ku live ayogera ne wajjawo omu ku bafanizi be ayamubuuza infact byalindoza na byamukolo bwe nawulira ko saaliko naye n'emirimu emirala gyenkwasaganya nti oli yali yamwetaaga bwe yeetaaga ku mukolo gwe naye oluusi babeera bazibu okufuna tukufuna tutya kyeyava agaba ennamba y'essimu n'agiwaayo nejjukira nti gwagiwa yes ali ku live naye noono agimuwedde ku live ensi yonna ng'ekola ki abantu bangi bakiwulira naye olwokuba nti ekiseera kye tutambuliramu abantu bangi tebalina kyenategedde oluvannyuma nti manager Kijambo obuzibu bwa The Hairs ne manager Nassa oba DJ Nassa n'okutuuka okumugoba ne musindiikiriza ng'ekyonziira nga si mumativu muvaawa okusookera ddala ekyokumugoba ekikakata ku nze kubanga nina level kwenkoma okugaba emirimu njigaba naye nina level kwenkoma okugaba emirimu kati mu mbeera eyo bwetyo mukama waffe okuntiko yakola ki yamuwummuza nono tekwali kumugoba kwali kumuwummuza omanyi lutalo bamuyitawo batoyombye otera okudda era nze mu mwaka gwa 2012 nga guggwako twayawukanako ne lutalo no mukusoowagana of which kyenalaba nti osanga ensobi yali yange naye bwe nagenda nafuna enkomawo era gyenkomawo era nampuliriza era nagati kola emirimu gyo kino nja kukyogera nti Nassa yawummuzibwa olw'ensonga ez'omunda ze tubadde no tetwagala nnyo nsi yonna eveeyo ekole ki naye lwakuba nti mulabe ennaku zino naye akisindika nnyo of which nga bwe nagambye nti ffe mu nkuzibwa eyaffe gye twakuzibwamu ekyo bwe kinaaba kyetaaga nga ensobi ze yakola kuba buli nsobi gy'oba okoze ebaako obujulizi abantu bajja kuvaayo nga nzija wano ng'ate nzija n'omuntu omulala alina obujulizi okitegeera nti wagamba kino nekino nekino nze bampita mwami gundi twakolanga naawe ensobi yajja mu kusoobagana nekino nekino tubuuze omwami oyo omwami ayogere paati ye ensi efuna olugero olutuufu naye mu budde buno sijja kukyogerako ng'ayagala okukiteekamu ennyo omunyo okugyawo nga yeeyongedde okukola ki alina interview gye yakoze ekiro erabika tennaba kufuluma ate onnabagirabako naye nga yagambye mu interview nti nno okubabanja ssente ze yateeka mu sho gye mwakola kyekyamuviirako obuzibu yali ababanja awo katono nnyo eyo y'emu ku kyo naye olwaleero oli mukama wange nompa omulimu nonkwasa obuyinza bwonna ngaera wegambye nti nina bensobola okugoba ku buyinza bwange nina nebisobola kukola ki naye nga naawe bensobola okugoba mukama wange ate yampa obuyinza nti gwokola awo naye tekitegeeza nti bwe mba nina byenkola mba nina okusinga okusalawo okungi nga seebuuzizza ne ku binene nnyo omuntu singa akuwa obuvunaanyizibwa nti nkulembera beera maneja w'ekintu kino naye nze dayirekita wendi n'ogenda ne weewola kosi kyengenda okwogera bwe kyali ne weewola essente eziri mu miliyoni 50 nga tomugambye agenda ozisasula ne wayita ekiseera ne bye zikoze
oba bikoleddwa oba tebikoleddwa naye waite ekiseera n'ondeetera abanja oba nze nenkuleetera abanja nega boositi oyo naatubanja essente tiseziruwa nti yankola y'ataano nenkola kino nekino era yatuwola n'atuteekeramu n'emitwalo ne miliyoni 10 atubanja miliyoni 6 nga tokiwulirangako oyinza kuliyakitinga otya agamba ati mwali mbimanyi esente zeyeewola anti nze nkuwadde ekifaananyi bwe kimala okuggwa ekyo boosi naga naye wakolamu bubi tewandikoze eki nga tuŋŋambye ebbanja n'atandika okulisasula ate ne wajjawo ebirala nja kukomakaawo muganda wange muto wange nasa oyinza okuba n'obusungu obwokuba nti twayawukana naye asirise takola ki teyejusa saagala embeera etukake kutandika kuyita bantu betukoledde zisho n'abamu abakyazibanja nga sente muganda wange yeyazikwata tujja kuba olwo tutandise atawo ebiifu embi naye nze musaba busabi akakane omanyi kino kiringa nga bwolaba omukyala abeera mu bufumbo n'abeerawo n'azaalawo n'abaana naye bwe bayawukana ng'enjawukana ye abadde tajagala ebeewo omukyala bw'omutuuka akagamba omusajja oyo aba tagula mmere waka n'omubuuza wafumbayo emyaka emeka ndigisukka mu gino n'omubuuza nga tewafa badde olyawa nti omusajja oyo abadde talina maanyi gakisajja n'omubuuza ate abaana be bw'omuzaalamu abasatu kyajja kitya oba okitegeera nti abantu ebiseera ebisinga tubanga enkoko nga bagisazeeko omutwe nepapaala nekola ki akaseera kano ak'okubeera ndi waliwo ebigenda mu maaso bw'oba nga nasa osazeewo nti osuule omuyimbi gwe wali obaddeko naye nga akubeereddewo ekyo nno mbadde nsaba kikome mugenda kukola mutya omusitoopinga naddala ng'atandise n'okwogera ebintu bitulowooza nti nno si bituufu afe tetulina byama byonna byayogera bwe biba nga byali byakyama lwaki avuddeyo kati era sirowooza nti nno yavudde ewaffe eggulu lwaki alinze essaga eno nejja eyagondi agamba gondi najjira omwo kitegeeza nti tulina abalabe n'abalala abapokerwa omusimbi okulowooza libajja kusuula omuyimbi ayagalwa abantu tekijja kukola ebyakalogokalenzi byadde byetaagisa obyogerako ye mwabaddemu nebyakalogokalenzi neetaaga nnyo okulaba nti omukulu agenda mu byakalogokalenzi kale ate ekyo kyekisinza okunnyumira nasa bwe yagambye ekyo ekisinza okunnyumira lwa nsonga emu okuloga ki afune ennyimba ennungi abeere ku toopu yeekuumireko kyogamba nti aliyo lwa ddogo si nnyimba ze ye bwe yagambye sigenda kuddamu kibuuzo kifaananawo ekityo lwaki tafunayo abayimbi babiri n'abatwala gye baagenda ne bakola erinnya kozi amanyiiyo ate yatambulanga naye nga mwatambula mwenna ne mugenda kwata infact waliwo n'abalwana okufuna erinnya abaagala okuggyawo olutalo toweetawaanya na kubuulira nsi kwata abo bennyini obatwale gye mwagenda kyagambye nti nno lutalo bw'ayawukana n'omuntu aba ayagala n'ekikumi kyabadde afuna aleme kifuna n'agamba ye n'omusajja munnamasaka naye bwe baayawukana nti nno naye tiyayagala afune wadde n'ekikumi kati nenasa tayagala afune wadde n'ebibiri nkiddamu mu maaso ga kamera eno lutalo omusajja mulokole buli jjinja lyonna eryagala okumukasukirwa limukube lye libetentuka kaddemu buli jjinja lyonna eryagala omukasukirwa limubetentule libetentuka naye ate fragments oba obupapajjo bagamba nekidiba kiddawo abakyo so ebyo byonna bye baagala okuteekawo bajja kulabanga ngaekidiba kiddawo abakyo gwe kasuka ejjinja lijja kukuba ate obuyita obulogo bwekubanga okuloga kwe kukola zihiiti kyokka alina omuloga amuloga ennyo abeere mubangufu nnyo okuwandiika ebintu ebyamakulu ebintu ebirungi ebintu ebiwooma abayimbi bayimbe buyimbi baleme kuyita mu bantu bwe bati okubuzaabuza ensi waliwo bannamawulire abakozesebwa abalabe b'ebiri lutalo okumukakkanya
guno omulundi bambi abamawulire mutukoze obulungi obutagambika koza abamawulire abasinga bonna bendabye babadde on point nga babuuza ekikubya lutalo kugaba namba naye era temubulamu muntu ali biased eyinza okubaayo nga tetunnabamanya bulungi naye ate ffe tetugamba nti omuntu okuwa omulabe waffe platform nti kibi gwe mulimu gwammwe era ffe tetuna gwe tunyiigira era bw'okyaza muganda waffe atuvuganye oba atuvumirire oba akola ki it is okay muwe platform naffe otuwe kati omuntu omugezi atuule asengejje lwaki omukunja atasera abesibyeko nnyo mulina obutakkaanya naye mwamukosa kiki ekigenda mu wakati wammwe ttiimu yammwe n'ey'omukunja okusookera ddala tetuyina butakkaanya naye ffe kye twasoose okulowooza era ne munywanyi wange okuvayo bambi ng'anyiize ng'asusse abantu okukola ki okumugira okumulinnyirako naye oluvannyuma twakitegerere yabadde anoonya tayito ya luyimba era yamaze n'alufuna mukunja atasera yabalipiddeko ng'anoonya tayito ya luyimba kiri obvious teruliwo luyimba temunnalulaba n'abalala bangi bagenda kuyimbira mu ssaga eno of which twamaze kampu eyaffe neetegeera nti omanyi tewaliwo kibi kitajja na kirungi kati okimanyi nti nno mu industry waliwo okuyimuka okupya okuliwo abasajja bonna n'abakazi bakutte edda peeni bagezaako okuwandiika ebbugumu lyeyongedde era bagezaako n'okuyimba tubasabire bayimbe ebintu ebirungi ffe kampu yaffe tusaba nnyo competition ebeewo cause competition yekola music mukunja bw'agamba nti no David Lutalo yagwa how is that kituufu yagwa nga manager temukyafuna bookings ekyo kankiddemu nga nteredde na bulungi bookings zaffe n'ez'amukunja byanjawulo nnyo newenzijjayo kati receipt book ne mulaga booking nga n'olwali waliwo eziyingira byawukana nnyo wabula ekiseera kye tuyitamu nyinza okugamba nti music wonna at large yakkakkamu kyakubiri ekyogamba nti tetuli ku top ffe tetujjangako tubeere ku top eva tuteekayo buteesi luyimba katonda n'alufuula okubeera waggulu era olwalo ne wabawo ali ku top gwasinga okweraliikirira yeffe tebakulya ekinusu n'ali ku top yeraliikiriramu ffe tubeera mu balance tubeerawo wali bw'agamba nti nno wakati wa 2008-2010 competition yabeera Good Life David Lutalo ne Eddie Kenzo obudde buno nga David Lutalo asomera ennamba ku TikTok tekiyasifayinga nti nno kituufu yagwa ababadde ku live balabye lwaki yagabye ennamba kati kankibaddiremu yatuuse ku live n'ayogera n'abawagizi be kubanga ye trend bwe tutambulira kati waliwo ne ba international stars betulaba nga bazze nabo ne boogerako ne bafaanizi baabwe ekyo twali twata oluyimba lwe bayita leewo yazze okwogerako ne bafaanizi be mu bafaanizi be abamu abali e Bulaaya gye bali oli nagaze ku mukolo gwange neetaagako omuyimbi gwe bayitaani yegwe naye temufunikafunika kati bwe naatuuka awo nyinza ate okulwa ne wenkujja wandibadde gwe nga gwe David Lutalo wabadde okola ki musomera ennamba twakufunira ekyo nkizzeemu waliwo n'ekirala ekyatambudde kinalabye nga oli agamba kakati bakadaama baffe be tubadde tujjamu ssente abatututteko abawadde ennamba njagala okuddamu ekintu kino ng'ensi eraba bakadaama bannyinaffe ne baganda baffe abakolera e Bulaaya munaye Mukama Katonda yatuwa ekisa tubasanga gye bali era ffe tubeera nabo yabaweereza ennamba ng'ali eno naye ffe tuzibawa ne live nga tubasanze e Dubai e Qatar Abu Dhabi buli wamu mukunja alinda bamusindikire ssente kuno kati ffe ennamba Mukama ffe yadagiwa omuntu omwe yabadde agisabye ennamba yagabye yiye ng'omuntu oba yagabya management boddayo mu interview emyaka 10 emabega sina 10 naye 10 gye tumaze nga tuli mu industry ennamba eyo ebadde boddayo n'otunula mu interview ezo ojja kusanga ennamba y'emu ennamba eyo ya ofiisi yaffe ennamba yaffe esookerwako era bw'obanga otunoonyeza n'otatufuna ku eyo then olyokuga kijambu mumanyi
ye manager wa bandi njagala bandi in fact ne bwogikubako ng'oyagala bandi era bwe bamaliza bajja kulifaalinga ewange bw'ogikubako ng'oyagala bya bulimi era bajja kuwa eyakwatagana manager akwatagana ebyobulimi bw'ogikubako ng'olina by'oyagala nga bya bulunzi bajja kuwa eya manager akwasaganya ki ebyobulunzi olw'ensonga nti David big brand akola emirimu mingi olwaleero alina bamanager abasukka mu 6 ab'enjawulo. Mukunja bw'agamba nti nno bookings zammwe zakka era temukyalina mirimu kituufu tubeerawo tutya tuliisa tutya abantu baffe tusomesa tutya ekyemirimu nyinza okukikkirizaako akatono nti ngozzeyo ku mbeera ey'eggwanga nga bwe litambula tewaliwo muntu n'omu kaabe ng'asuubula kyo baagula ki akyatambula nga bwe yali atambula ekyo tekiri ku ffe ekyo kiri buli wamu naye ate era still ne mu bantu abafuna bookings bw'eba yakulembedde kale tuyinza okukwata namba 2 mu Uganda muli namba 2 mukwata booking bwe tuba tetukutte namba emu tuyinza okuba tetusukka kale newabaawo nga waliwo olw'ensonga nti bino ebintu bitambula nagairi bitambula nga bwolaba omupiira nti wabeera ku foomu mu mupiira mu kiseera naye consistency nti oyo mmese ne waaba yafudde nga yazaawuliramu olusojjasojja ateeka okusalayo abantu 10 ye lutalo ebyobufuzi byo tebyabakosaako ekyo kyajjanga ekyokulwanyisa mu ntandikwa nti saga eyaliwo mu ntandikwa eya muganda waffe ogamba nti siri mu byabufuzi bagi interpreting nga bwe baayagala yagambye gundi yabadde ategeeza kino yabadde atemaatemamu wabulwa ekyomukisa omulungi ne tutuuka mu kiseera ekituufu ekya politics omukwafu omuggomevu era ensimbi bwe zibadde ziyitinganira n'ebisawo nga mubiraba ffe muga katonda muggulu tubadde baavu si lwakuba tetulina nnyimba ze twayimba oba tebatwetaaga naye omuyimbi bayongedde n'ozokukakasa nti kye yali ategeeza kyekyo siri mu politics sijja kugenda ntandike kugamba abantu bange abawagira ebyobufuzi ebyenjawulo nti bannaye nze ndi sayidi eno kuba abamu babijjiramu ddala obusungu babawakuliko ku ssente ne muzigaana oba just tebabagula buguzi mukama katonda ekyo kireke ffe tumanyi kyetuliko naye nkakasa abawagizi baffe nti tebabuzaabuza nti nno olutalo alina olunaku lwe yabalyamu olukwawantu mbu simanyi ku sayidi y'ensonga eyo nedda era nze singa lutalo yawamatukayo kuba bagezezzaako nnyo omuteekako oluyombo ne principal wange nti ayombagana naye naye nenkizuula buzuuzi era muga nti awo osusse sikirabangako infact kabeere president Museveni tamulumbangako bombi abantu abo yabateeka sayidi n'ebitiibwa byabwe gye bali yavayo n'akwata bayibuli n'agamba tafunangako ku ssente mu gavumenti zonna olw'ensonga yonna naye omuntu yennyini gwe mwali mukola naye that is DJ Nasser oba manager Nasser n'avayo n'agamba nti mwagenda mufuna ssente era Jemba mutabani wa Kiweewa ye yabatwala omuntu yenna yina omunyiivu mu kaseera kano nga ate ateekeddwamu n'omuliro wansi okubako byayogera ajja nakuvaayo agambe nti lutalo musezi byonna bikyasobola okwogerwa mukisuubire ng'embaga kati bwaba batuwa sentebitasoboka byogera yes ekibuuzo bwaba batuwa ssente zaali zakukola ki lutalo yali avuma nnyo gavumenti ng'emutidde nnyo ne muga taata tukuwadde ssente ezo osirike konso olwaleero nkimanyi bwe bakuwa ssente obaako nekyotumiddwa okukola kati ki kye bamuweera ssente kyeyakoze olwali tulowooza era ajja nakuyimba teyayimba ndowooza ansa bagifunye abatuwuliriza nti waliwo eddiba ery'endiga libagezaako omwambaza engozi mutaagule naye ng'omulimu abagezi abatunuulira ensonga abantu bagala bamutaagule batunuulidde ensonga nze nno era ebiseera bya saga eri eyaliwo nali ntunuulira bwenti abantu bagamba biki omuntu omu bw'ati yafaayo n'ateekawo akagambo kaali katini n'agamba bannange ebintu ebitalina makulu temubiwa makulu tudde ku nsonga zetuliko ez'omuzinzi lwe lunaku lwe ntegera nti abantu abamu bagezi nnyo eyakyogera ensi emumanyi kubanga ye yabitunuulira nga bagezaako obitabiikiriza nga ne gye bigenda
tebitugattako nga tebigattako ku bigenda mu maaso mu ggwanga. So obudde buno David Lutala ali mu mbeera ki? Ali Nairobi. Yagenze kuwummulako kuyimba? Yagenze okuyimba, yagenze okupromotinga, era olunaku lw'okusajjo yabadde ku rediyo bagiyita eri ku kampani nga kampani zino ennene zirina rediyo TV biki Citizen mugimanyi. Rediyo emu yamanyi nnyo Nairobi. Ali mu promotinga Leo. Tulina ekifaananyi ekigazi kyetutunuulira era waliwo oluusi batubuuza bino emwayimbye nga tetwabitegedde. Kituufu oyinza obutabitegeera wano naye tulina kyetugezaako okugaziya. Nze mpa nnyo omusajja Jose Chameleone ekitiibwa. Nomanyi lwaki nkimuwa? Chameleone kati oyinza ova omatuka eri olinagamba Chameleone yagwa mu nsonyi nze sinayogera linnya lya muntu wano ye muyisizaamu erinnya nti Chameleone yagwa. Oba oli ono bagamba ali mutu e Nairobi ali eyo alina ennaku zagenda okuyimba eyo nga 10 Mombasa simanyi nakulu wawa. Oba oli ono bagamba nti ali Zaire alina tuwa gy'alimu. So bw'otunuulira ekintu kye yakola nti gwe ne bw'oliveerira ogamba yagwa naye nga tosobola kugenda kuyimba Zaire, tosobola kugenda kuyimba wa. Gwayogera ebyo obuyinza oba obugjeewo oyogere ku muntu nga mu butuufu olengera mulengere. So owulira otya okubeera nti nno omuyimbi wo ali bweru wa ggwanga promotinga luyimba mukunja ataseera ali makindye amuwalampa agamba yagwa? Mukunja yerekedde okwalampa kuba kyeyadde anoonya oluyimba yalufunye. Tayito omanyi tayito si nnyangu okufuna. Tayito y'oluyimba si nnyangu era olina okwekulukunya ku muntu amanyi okubiyiiya n'akuwa ekintu n'otambulira awo. So ffa kati atambula. Mukunja atambula. Era abalala bajja akayimbako enyimba zikyajja munaakakolamu challenge akaani akamukunja bulijjo yakola muzaffe bw'anaakola mu lwaffe tujja kola yiyo ffe tulina buzibu. So nga tuwumbawumba mukunja oba bubaka ki? Omukisa guno agukozese ayiye bino si byakwogera because at the end of the day bw'obanga ogamba nti Lutala atuwambyeko amabaala ate n'eryayo atusumbwa kati olwanyisa ye ng'ate oyogera byogere kakati oyagala abategeka bakugula gy'oyogere alina kunyimba ndowooza ansi ogitegedde abategeka bagula nnyimba vaamu okugandi gundi akugobye wantu kuba omuziki gumugobeyo. Ogambye Lutalo yali ayimba erugogo ku Sheraton simanyiwa kakati atatulumbye ne mu bbaala ekyengera akuviiridde ku Sheraton genda ofunye omukisa azzeeko eno wansi akulekedde waggulu. Mukunja oyagala agende ku Sheraton mu kifo ky'okukola nnyo ogenda eri gy'avodde ate era oyomba bw'anaakomawo n'akuba Sheraton nti olaba abasajja kakati buli wamu be babeerawo baagala ki? Omwaka guno mulinayo enteekateeka za Serena oba Sheraton? Of course. Era oluyimba in fact ffe tetukola lonchi za linnya nti David agenda bwe wanaabaawo oluyimba abantu nga tulabye nti balwagadde because tulina fan base oluusi yetusaba bwe banaaba nga lwe baagadde lwerwo nga tulumba bwe tuwulira nga si kyekyo ffe tulina pressure awo tukozeewo nnyo emirundi eyo yonna sayidi eyo tugikoze. Tewaliwo kipya, tewaliwo kikadde. So wataabeewo oluyimba era tebajja tulabayo. Tetujja kubatawaanya. Abantu babadde beebuuza nti Lutalo omuntu omusirise ow'abakyala waki ki ekimubangula n'avaayo n'atabuka bantu ensi yeewuunyizza. Kati naye kankubuuze nga bwe tutudde wano oli n'awamatuka eri n'aggamba nga mukambwe alina n'ekiso munyiivu nnyo akusinga n'amaanyi muwanvu akoma eri n'aggamba ssebo onkubye ebisooto ng'oyita wali naye nga tolina mmotoka naye olwokuba ye w'amaanyi n'ofukamira n'omugata atansonyiwa gw'onsinze sikyaddamu n'asanyuka ne badde ne baseka ogwo omulundi n'okiyitako nga weetonze naye nga byeweetondedde si bye bituufu. Omulundi omulala leero n'akusanga mu bantu abangi ye ng'ekigendwa kye kyakuswaza oba si kyo n'aleeta mulala mu mbeera yonna najja n'agamba ssebo omwana wo akubye emmotoka yaffe ejjinja era kakati ogenda kigwako naye nga n'omwana gwayogerako gwe gw'olina omubwati ayonka era otabukamu ono tovaayo n'otabuka. Waliwo ekintu kiba kisusse abantu olw'okuba gwe oli musirise olugira nti nga tumufukamiza
olulala ng'akwata Bible. Tetujja kubeeramu eyo mbeera. naye n'olutalo n'aluyitako Tetulina abayimbi lutalo. bamutabukidde Ani? bamaneja former manager bamutabukidde Foma. anaasigala waggulu lutalo waffe Ffe bawangadde nabo nga weetuli. Owagguluwa abadde wagguluwa. waggulu nti sita waffe ali waggulu ne buli bwamuwaggulu Kati waggulu yavuddeyo. Ekyo kiri mu abo abatulaba endowooza yaabwe eriyo ayagala omukyawa ne bw'atandiyimbye. Omanyi nti kati kino ekyokugaba ennamba bwe nagamba nti kya busiru bajja gatuvuma abantu kubanga ffe batulondalonda. Naye ddala ddala ng'oli eyo ng'olaba nti David Lutalo yagabye ennamba kyekyanviiriddeko bino byonna. Ebyaddala ne bw'atandikigabye n'akolola bukolozi era temwandivuddeyo. Lwaki akolodde? Kitegeeza nti wabaddewo sipaaka gye balinda okwerippa. Naye ekisinga okunsesa oba okunsanyusa mbeera nendaba ebintu nga bitambula ne ntunuulira abantu abamu balina emikutu 8 najja n'avumira muguno ne guli. Naye bafaani baffe abatuufu abasasula n'endongo bantu ba bwongo bategeera nnyo era basobola okubala ne bagamba naye leero mulimbye. Era bwe tugenda mu katale akatunda ennyimba era ne balonda ennyimba entuufu. Kati bw'oba nga weerippa ng'onoonya luyimba era yimba lutuufu. Tojja kuyimba bubblegum music olowooze nti kati nafunye we muyita kati nfunye oluyimba. Yimba bituufu ebivuganya abantu banaayagala. Bassebo ne bannyaba ensonga zezo ndowooza mukitegedde bulungi nnyo. Wano wendi nno ndi ne basajja bange abali ba cameras. Simanyi oba mulina ekibuuzo kimu ku bibiri maneja w'omuyimbi mutagenda akola emirimu. Moto ine ekibuuzo omuyimbi omumanyi